okuva kootu bwe yasalawo nti omugenzi w'ekitiibwa Lady Justice Stella Arach nti aziikibwe e Nebbi, enteekateeka zatandise leero. Committee eorganizinga okuziika kw'omugenzi gye tuyita National Organizing Committee eya gavumenti leero yatudde n'efulumya program gye tugenda kuba nga tutambulirako. Enkya ku makya omubiri gw'omugenzi gujja kuba nga gutwalibwa e Nebbi. Bwe gutuuka e Nebbi wajja kubawo olutuula olw'enjawulo olwa councils eza West Nile lujja kutuula ku council hall ey'e Nebbi gye tuyita joint council meeting nga lukungubaanira omugenzi. Bwe mwamala olutuula olwo luba nga luwedde, omubiri gw'omugenzi gujja kutwalibwa mu maka ge agali e Juba, Jukia Hill, e Nebbi, gye gugenda okusula ku makya ku Lwamukaaga. Wajja kubawo okusaba ku kifo ekiyitibwa Caritas Grounds ssaawa 4. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gujja kuba nga guziikibwa ku kifo ekiyitibwa Juba Village, Jukia Hill, Nebbi Municipality, Nebbi District. Byebyo ne bikujjuko bya